nsalo ddala. Otunuulira akatambi ako mu mazima ga Katonda n'owulira nga olina okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bw'akuwadde. Babadde balinako gye bagenda, omukyala yafiiridde mu kkubo, yafiiridde ku boodabooda nga bagezaako okubeera nga bamutetenkanya basobole okubeera nga bamutwala mu ddwaliro asobole okubeera ng'afuna obujjanjabi obusookerwako otomanya oluvannyuma bamwongereyo mu ddwaliro erisinga okubeera obunene. Mazima ga Katonda n'asambagala paka we yakutuse. Just imagine abantu we bali naye ate neera mu kanene akatambi mazima ga Katonda humanity oba obuntu bulamu bwaggweerawo ddala. Omuntu omulaba alwanagana n'omukyala ku boodabooda adde omuntu ogamba oba nange tukwateko we tuti oba tukwatiddeko wano eno oba nange tusooke tugire we tuti musajja wattu oba sookayo then tumukwase wa buli omu alagira ddala ali kubi omuntu n'asambagala n'atuuka okubeera ng'afa. Mazima ga Katonda nedda ak'obuntu katubeeremu oli ng'ali eri ayimiridde eno noono naye kennyini ayogeredde mu katambi kanene ogenda kakuzanyira no naye ayogeredde at least wandisobodde okubeera nga ka vidiyo yes tukeetaaga information ng'eyo tugyetaaga naye ate obulamu kye kisinga obukulu naye otandikutte vidiyo naye at least n'ogenda n'okwatirako omuntu oli ali mu kubeera nga omuntu ajja asambagale naye ng'abantu bakutte amasimu bali mu kubeera nga barecordinga content. Akatambi kankakutereko okeerabireko okuva gye katandikira paka gye kagwera naye nga sinabeera nga mbikuterako kankusaba subscribing nga ku SMX Media tujja kubeera mu missing updates naddala nga zino still wano ku SMX Media tutambula ne bannaffe abalegi t-shirts omuyimbi yenna ayagala okukolera oluyimba lwo olwa vidiyo bagenda lukolera bulungi nnyo kubeere ng'oyagala oluyimba lwa audio mu studio bagenda kutwalayo studio zirabikira ddala bulungi nnyo ne sound wa mulembe kubeere ng'olina mukolo gwa mbaga kwanjula graduation buli kimu bajja sobola nnyo okubeera nga bakikwasaganyiza naddala ekya videography. Ate gwe ng'oli mukwano gwange nga otera olaba content wange ng'ova eyo kubeera ng'okola mu nsi za wabweru ng'owendeetaaza omuntu yenna agenda okukima ku airport osobola okumukubirako enamba y'essimu ebyange byakuteesaganya ate nera nkima abo mikwano gyange si nti oba ndi awo nedda osobola okumukubira ku airport pick up oba nongamba genda okimira omuntu wange ku airport yasobola nnyo okubeera nga mukukimira ne mu mmotoka gy'owandiyagaddeyo nakuba tulina emmotoka ez'enjawulo kisinza ku mmotoka gy'oyagala omukimiramu naffe bye bisale bye tugenda okubeera nga tukusaya wano ku SMX Media akatambi ke kano. Ya Allah yebala okunkuma nga ndi mulamu bannange okufa nga tekuva walala bw'omukazi bw'asambagala obulamu bugenda akutuse bane okufa tekuva wala wadde bavaawa wadde balagawa omukazi afudde mu lugendo bali ku pikipiki oyo akutuse Mukama nkwebaza olw'obulamu bwe nnina nkwebaza olwa buli kimu kyonna ky'ompadde nkwebaza olw'obukuumi bw'okyandaze nkwebaza olwa buli kimu kyonna ky'onkoledde nno by'okyankolera yo owa booda agenze kasoli agyeko omulambo gwe owa booda n'avuga n'agenda Mukama nkwebaza olwa buli kimu kyonna